kati omwaka 2022 oyagala kukola ki? Oyagala kukola byonna oba olina kyoga nti kino mwe ŋŋenda okulemera era kyekinantuusa gye ndaga? Abantu balemedde mu bintu ng'abalala babijerega, kye bajerega naye nga gw'omaze okiteekako ebirowoozo byo ogenda kigaggabaliramu nga balaba. Wenjogerera abantu bali Bungereza nga bali akabalagala ng'ava mu Uganda. Omuntu nga yasiika akabalagala paka ku ddala ly'okuba nga exporter wa kabalagala. Abantu bakola ebintu n'akiggusa. Abazungu ky'oba olaba nga basakisiidinga, family eba n'omulimu omutuufu gwekola. Abafirika ky'oba olaba nga bafeyiringa, family teba na mulimu omutuufu gwekola. Abazungu basala olulaba nga generations 6 bonna babadde ba banka, generations 7 bonna babadde basawo, generations 10 bonna babadde balimi. Ne babanga bo basalawo okulima na kulunda. Era olw'okuba nti generations zitambula bwe zityo, tebasoma bitajja kubagasa, basoma ebigenda okuyamba obulamu bwabwe. Si kusoma nga kuno kwe tusoma n'otuuka mu sini ey'omukaaga nga tolina kye wali osomye. So bali basalawo layini gye bakwata. Taata bw'aba akola mmotoka ate omwana we aba akola ddole za mmotoka. Taata n'atwala ssente zange omuntu omukulu, omwana we n'atwala ssente z'omwana wange. Tusaba Katonda atuwa amagezi wabeewo bye tukyusa, kubanga bwe mba njogera ebigambo bino naawe otunule wa kitaawo n'otunula essayidi ya maama we Bukojja ne Busenga n'obuze naye bakola ki okuva edda. Ate kyakyuka bukyusi. Bannayuganda batandika okuba nga balina omululu. Eyasenga asuubudde ekirala bw'alaba nga neiba watuuze kye yasuubudde ng'akyusa bizinesi nga ddambya neiba. Naye Nazi kuno edda ebigambo ebyo ebiri bitegeeza kyekimu. Nazi kuno kitegeeza edda ennyo. Kati Nazi kuno ayinza obutabanguyira kambagambe nti edda ennyo famire zaabanga ziri nejjati nga zimanyi kye zikola. Famire y'abalimi yabanga y'abalimi era nga bamanya nti bw'oba oyagala emmwanyi gende wagundi. Engoye zino ze tulina zaali tezinaba kukyanka, wabeerangawo famire nga z'abakomazi abakomaga, nga olubugo lwonna lw'oba oyagala oba lufumbe oba lufaanana lutya, olw'okwambala, olw'ekkanzu, olwa gomesi n'olw'okuziikamu afudde, nga zimanyiddwa ennyumba we zisangibwa. Abantu abo babeeranga successful, n'abeera ne mayiro z'ettaka nga zivudde mu kukomaga. Naye kaakati we twatuuka olw'omululu okwagala okukwata kino na kino na kino na kiri na kiri na kiri, abantu tebakyalina nnyumba nga zirina bye zikola officially. Omwana n'asoma okubala n'abeera accountant n'abibateeraawo, so nga abazadde si basiru. Legacy, obusika buva mu kuba nti omuntu kyasigazizza akimanyi. Ekiremeseza obusika okuba ne continuation,
abantu bebasikira tebabitegeera. If you have not been trained by your father, you cannot sustain his business. Bible yegamba nti olaba omuntu anyiikira mu mulimu gwe aliyimirira mu maaso g'abakabaka so taliyimirira mu maaso g'abakopi. Proverbs 22 verse 29. Do you see a man who excels at his work? He shall stand before kings, but not before unknown men. When you don't measure, when you don't choose something that you have to do perfectly, you become unknown. Abantu bamanyibwa lwekyo kye bakola. Naye munango olwaleero oli bwakusanga ng'otunda sepiti n'akomawo ng'otunda leesu, agenda okudda ng'otunda siriwaya, okuddamu okulaba ng'otunda nseenene, weebale kunoonya ssente naye oyagala kumanyibwa mu ki? Era akunoonyeza mu ki? Kyova olaba bazadde baffe mu kyalo kati tebatawana kujja mu kibuga tunoonya, kubanga aleka otunda nseenene n'agamba nnoonya mutabani wange atunda wano enseenene, amannya n'agabawa nga geego naye ng'ate byotunda si nseenene. Ne bavuga neffe gwe tumanyi ow'amannya bwe gatyo atunda nga tonkadde. Bassebo ne bannyabo tolina bwonyweza bakasitoma nga buli kaseera okola birala. Bassebo ne bannyabo tolina bwokola linnya ne bakabaka bakuyite nga buli kaseera okola birala. What is a vision? A vision is what you have passion to do. Bible kyegamba nti wandiika okwolesebwako okwole bulungi asoma mwadduka embiro. Asobola okuba nga adduka mbiro ng'agamba oli mulalu, kubanga by'owandiise tabitegeera, alabanga gwe yeewanise. Asobola okuba nga adduka mbiro agenda anoonye contribution. Eri omuntu akubulira okwolesebwako n'ogamba ekintu kino n'omuntu ndaba mumalirivu ajja kukikola, njagala akikole nga ntaddeko ettaffaali. So yogera okwolesebwako newankubadde ng'okwogera okwolesebwako kukuleetera abalabe, naye ate bw'otayogere n'abalungi tojja kubafuna.